amawulire si malungi eno awabula nga bijja kuba bulungi. Mathias Mpuuga Nsamba asindise basajja be ne basalako muganda wa Alex Waiswa Mufumbiro ngono ye Kato. Bamusanze ku petrol station M wabadde ayimiridde okunywa amafuta nabo nga bayimiridde okunywa amafuta. Kati bwagenzeeko mukamugwanya okwetawuluzaako abadde avaayo ne bano nabo nga gye bagenda mukamugwanya ku petrol station ne bamugamba yuno Waiswa akola atya avuma Mpuuga ndi bapuuga. Bamusazeeko nakolako emikolo ebitanyuma naso tulabe vidiyo eno naye nga bano abasajja bonna tubamanyi ba Mathias Mpuuga Nsamba abadde nabo mu Bulange Mmengo olwaleero nga zembo gula emijoozi. Kukubuulira lekera okuvuma Mpuuga tukimanyi tumukolera musezi ekaze bimugaga lekera okuvuma Mpuuga ulira lekera okuvuma Mpuuga mubi Mpuuga mubi nga ogamba ono Kato mumusumbulira bwere ono siye Waiswa ono Kato wawa ono Kato amanya ge Kato ono muzina totulimba keko lekera okuvuma Mpuuga lekera okuvuma ono Kato bayani petwaba kwanagana lekera abo Mpuuga obaya kola bibi oba bingi sirika kukubuulira lekera okuvuma Mpuuga tukimanyi tumukolera musezi ekaze bimugaga lekera okuvuma Mpuuga ulira lekera okuvuma Mpuuga mubi Mpuuga mubi nga ogamba ono Kato mumusumbulira bwere ono siye Waiswa ono Kato wawa ono Kato amanya ge Kato ono muzina totulimba keko lekera okuvuma lekera okuvuma ono Kato bayani petwaba kwanagana lekera abo Mpuuga obaya kola bibi oba bingi sirika akale katutandike abantu bano ab'e Masaka Nyendo Mukungwe specifically bantu ba Mpuuga azze nabo olwaleero mu Bulange Mmengo ogula emijoozi. Jjukira olunaku olwajjo ennaku z'omwezi zabadde 2 Mathias Mpuuga Nsamba yazze mu Bulange Mmengo ne Anita Amongi NRM block ne bagula emijoozi. Alabye kyamulidde nti yazze naba NRM kati wa NRM nasawo nolwalo yejjire ye n'akabinja ke kasasula mu Bulange Mmengo ogula emijoozi. Abantu bano Mathias Mpuuga amaze emyaka 2 n'ekitundu nga ye lead of opposition tajjangako mu Bulange Mmengo okugula mijoozi. Awo nno tutandise kati okuva bino lwe byatandika ebyokubba ensimbi z'omiwa omusolo olw'okukwata oluseke n'afumita mu luwombo lw'Abannayuganda n'aluwuutamu supu n'ali obukadde 1500 ne Anita Amongi ne beegabanya okuswala akufudde obusungu kuba watudde tateredde. Yasazeewo okukozesa bano abasajja be okukola entalo bwe basanga buli amwogerako mbu bamukube. Lwaki nkugamba ebigambo bino? Kansoke nkulage Mathias Mpuuga Nsamba ng'ali mu Bulange Mmengo olwaleero n'abasajja bano bennyini nga bazze ggula emijoozi ng'ali ne munne gwe basanga ne ssente mu bbuutu ne bazimubbako mbu ono omubaka w'e Busiro Medad Lubega Sseggo n'akali amaggwa babadde bombi. Abaana abasajja nabo Mathias Mpuuga Nsamba yabatisse okuva ewaabwe era n'abaleeta mu Bulange Mmengo
Ekiwandiiko kino kyolaba Mpuuga yakikoze ku mukutu gwe ogwa Twitter. Eddakiika zino zennyini n'agamba the people of Nyendo Mukungwe division have this morning paid homage to the seat of Buganda official to show solidarity and support the Kabaka's initiatives, especially the upcoming Kabaka birthday run, Kabaka Wange, Kabaka at 69. Bigambo bya Mathias Mpuuga Nsamba. Ndoza abatugize olaba solo kulaba Mpuuga ng'ali n'omukulu Ahmed Alibega Segona bebano wano kifaananyi ne Katikkiro mu yafesi ya Katikkiro ne waliwo ekifaananyi kino ekiriko omusajja ono gwe basaakolinzeeko. Omusajja oyo asaakolingiddwako ngenda kugamba nti omusajja oyo yoli gwolabye ng'ali mu kkanzu ne banne abasazeeko muganda wa Waiswa Kato. Ono omusajja ono ow'ekirevu ono bebasazeeko muganda wa Waiswa Kato ne bano banne. Olaba ne bano abakyala bano be bamu abali abadde basaakaanya wali mu kale akatambi mbu yoono tukikube yoono beebo Bahajati baleese bano abantu wano Bulange Mmengo we batudde. Tutandise nno mpola yoyo nnyinimu abadde asaanyaawo muganda wa Waiswa Mufumbiro Kato yoyo mumwetegereze bw'omanya amannya ge gatugambe. Ono yayagala okuleeta olutalo era Mathias gwakozesa okuba abannuupu aboogera amazima. Lwaki gambye ekyo ngenda kukulaga so tumwetegereze bulungi. Bano nga balaba batudde bano abana be bali mu katambi kali nga bali mu kucunya Kato muganda wa Alex Waiswa Mufumbiro nga bamugamba mbu asirikeko mbu Mpuuga wadde yakola ebikyamu naye basirikeko. Bakolagana n'ababbi ffe tujja kulagana n'ababbi baganda bange. Mpuuga bano yabasasula era njala nsooke nkujjukizemu katono then tugende mu maaso. Omusajja ono golaba ono naasankalingiddwako ono ow'ekirevu kino bwe nga mujjukira olutalo olwali e Masaka lwe bakwatayo office lwe bawamba office ya National Platform nga bannakunga balaga nti office yaffe yeeno ey'e Masaka eya Nuupu eri ewabadde ebintu byababbalamu si office yaffe. Ebyo bya Mathias Mpuuga Nsamba n'Abedi bye babitegese ffe yaffe yiino. Omusajja ono ali mu Gaalubindi ye musajja oli gwe nkulaze abadde ali mu katambi kali nga bakuba muganda wa Waiswa Mufumbiro. Omusajja ono omulaba ow'ekirevu tukalabe bulungi tuketegereze. Omusajja ono muwanvu ali mu suuti ali mu kanzu oyo asonga olugalo oyo gwolaba asonga olugalo oyo ow'ekirevu oyo ye musajja y'omu Mathias Mpuuga Nsamba gwe yakozesa e Masaka eri. Omusajja ono njala tumulabe bulungi tumwetegereze. Omusajja ono oyo ye musajja yennyini Mathias Mpuuga Nsamba gwe yakozesa e Masaka okucankanya olukiiko lwa National Platform lwali lukubiddwa ng'agamba mbuno lukubiddwa bumenyi bw'amateeka bali mu kuvuma Mpuuga lwaki bave ku Mpuuga. Kali njagala nkulaga enkuba ebigambo bye byayogera omusajja ono nga tuli wali e Masaka mu kavuvuŋŋana akaaliwo nga bawamba ebiwandiiko bya National Platform n'okulemesa ab'e Masaka okwogera ekituufu. Y'ono tumuwulirize ebigambo bye. Mumanyira abakulembeze be twalonda tugenda kikkiriza mukimanyira mu abali ku kitebe mwina enteekateeka y'okumalawo abakulembeze abasangiddwa wano. Ndowooza mumulabye omusajja y'oyo yali Masaka wano waliwo office ya National Platform we yali wennyini nga bakola olutalo. Meaning Mpuuga yamusindika kuba olwaleero Mpuuga ali naye
mu Bulange Mengo mbaze gula mijozi gya kabaka naye ku lutalo luno omusajja yomu ye yaliwo ye komanda era yo commandinze ne bano okujja okuba Waiswa Kato kati nyala tulabe wano webirandikira akatambi kano wekatandikira nkulaga omusajja ono kuba Mpuuga yasaba omusirikale abasirikale mu commission yalinga ateesa abanamukuumanga kati omusajja ono jatumwetegereze bulungi wano wekatandikira tumaze okulya ebigambo bye naye kajja tumwetegereze ogenda kumanya nti ono musirikale wa Mpuuga tugende mpola olutalo lw'okulwanyisa omusajja huyo omulaba ajja wali omutwe gw'omukazi huyo omulaba mu t-shirt n'omutwe ogw'empalaata oyaddiridde akakofiira omusajja tubadde twogerako abayitabye mu kkuba abatabye mu kkuba mu Kato Muganda Waiswa Mufumbiro olwaleero yoyo omusajja nula wetegereze yoyo era tulina kuwaŋŋangira wamu yono noza mulabi nenda mwetegereza omusajja ono kama okujjawo kino mwetegereza omusajja ono mu ngalo ze akutte emilitary hardware nozola akyakutte mu ngalo oba mukiraba bulungi video tevaayo fiti nyala tukirabe kyakutte mu ngalo eze kyenjagala tulabe ogenda kumanya nti wa security lwakyadduka mangu olaba engalo ze bw'otunuulira engalo z'omusajja wano akutte ku kifuba ky'omusajja alina ekyuma ekiteekeddwa okuba ekyamagye miringi oyo omusirikale Mpuuga gwe yasaba bw'otunuulira mu mukono gwe ku kifuba ky'omusajja kyakutteko alina ekyuma ekyabannamagye alina radio call kitegeeza wa security ye musajja y'omu yali mu katambi ng'asazeeko muganda wa Waiswa Mufumbiro Kato bana tujja kubategeera luno olutalo lwali Masaka ku office za National Platform ono yajja ne banne nga yabaduumira era nayogera ebigambo ku lunaku olwo kati olwaleero Mpuuga gwazze naye mu Bulange Mengo n'agamba mbu abatuuze ba Nnyendo Mukungwe abatuuze ba Nnyendo Mukungwe ani aliyo nga musirikale kuba muntegeera Mpuuga ojja kulabisibwa nnyo tonnabagwe naffe nojja tutuuga butuzi twetegereza omusajja ono engeri gy'ajjamu wano mpola njagala tuba nga tulaba mpola mpola engeri wano olutalo gye lujjamu ogenda kumulabwe nga mu mikono gye uno omulaba akutte ku foot soldier ono awajja okutaasa musajja we gwe yaleese bamukuba bamumalawo omulaba tunuulira omukono gwe guli wansi kikyakutte tunuulira omukono guli wansi omukono gwe ogwo guli wansi kikyakuttemu nozulaba mukono gwe muno eno emilitary hardware gyakutte mugiraba mu ngalo ze yoyo ye musajja yoyo kanyaga tugende wano mu maaso wayogerera omwetegereze era omulaba wano yuno empalaata ye ng'ali ku mmeeza ya Namayanja e Masaka omulabye yoyo omukulu ng'ali ku mmeeza ya Meya Namayanja e Masaka omulabye empalaata wano n'ebigalu bindi ngalo ze sitejja kumutegeera kati tugende mu maaso mpola mpola tujja kubategeera bano tebayinza kutusinza bwongo Mataya sitasobola kutusinza bwongo alimba ssebo tugenda bano bali mu kabinja era ono y'omu abambadde suuti naye mu kisirikale alina ono bamwe era abambadde kanzu baleese Bulange Mengo n'atugamba mbu Bannyendo Mukungwe so nga basirikale be bamuwa Museveni be yamuwa obalaba bano bambadde people power nate basirikale ba Mpuuga era be bamu be bali mu kale akatambi tugenda kuddamu tuketegereza ono gulaba ono naye oyo
bonna basajja ba Mpuuga oyo musajja wa Mpuuga Bamulanga people power n'ate nga ba Mpuuga basirikale yuyu buno ge magayo komanda waabwe era yabadde akomandinga kali akabinja akabadde kakuba muganda wa Waiswa Mufumbiro Kato yono Waiswa yono soko uliyo ne bigabo byadayogera e Masaka Adani Kalulu Andoze bigambo mbiwulira bya Mpuuga tetugenda kukikkiriza kuva Kampala kujja mumanyira abakulembeze betwalonde Masaka n'abakulembeze mwali Masaka ni abagamba okubba Mpuuga ni amugamba okubba obukadde 5 n'agamba mbu bakimanyi ku kitebe kya National Platform bayina olukwe olw'okumalawo abakulembeze be Masaka ani yagamba omukulembeze we Masaka okubba Masaka wali abakulembeze bangi lwaki tebagamba Bedi Bwanika nti yabbye 5 Lwaki tebagamba Bedi Bwanika era ne bagamba Mathias Mpuuga nsamba obujulizi weeguli naye yennyini nakkiriza anoza omusajja ono tumutegedde bulungi nti musajja wa Mpuuga ye omuye yali e Masaka mu kucyankalanya olukiiko lwa Meya Namayanja lwe baali balangirira ofisi ya National Platform entuufu weeri nti si eri ewabadde ababbalamu ne Mpuuga kati Mpuuga n'asindika bano bajje bacyankalanye meeting ya Meya Namayanja kati nno ono ajja kukyufiiringa bwe banga bitandise bya street mukulu Mpuuga kati awo tujja kubisanya kuba awo tutegeerawo yomu yono omusajja ow'endevu ono yomu yono this is the guy umulaba that is the guy gwenva balaga Masaka ng'akola olutalo n'ekibinja kye era be yali nabo be bamu be bana abali wano olabi be bamu yabe baleese n'embulange bano basirikale olaba olaba kintu kyaddakutte Masaka ne wano wawana akiina mu ngalo ku kanzu ye okiraba kikino military hardware yino radio call yiyo agiina liyo radio call ku bisambi bye ku kanzu yiyo mu ngalo agiina essimu ne radio call kitegeeza musirikale wa Mpuuga ne wali nkulaze ng'agiina mukali akatambika envu kulaga akali e Masaka munonya bujulizi ekyobulala obusinga buno afe tumanyi okugatta pattern mukulu Mpuuga kikulidde kino kyakumaze dda this is the real guy Mpuuga yamutadde ku mukutu gwe this is the real guy yali mu katambi kino kyakutese military hardware asaana kutwalibwa mu kooti y'amagye yonera yomuyo this is the guy tumulabe bulungi Mpuuga ne Mpuuga bino twabikusookamu tubitegeera we can analyze ensonga enkulu netuzitegeera aye tukulabisa oyinza okuloza muno oli mugezi naye mwali bagezi ku myaka gyammwe egyo egy'ekinaana eyo naye guno omulembe guno we are the giants of the internet ate we are the giants of wars ate ffe ba masters of violence ku internet kuno tosobola kukola violence ku internet n'owali nojja kumalako naffe omulembe guno muzibumu babagambye nti ono Kato si Waiswa mbuyono naba n'obukazi obukadde nabo bumama bwaffe nabo bujja kubanga Mpuuga abasasula luno lugendo yataddemu ssente okubaleeta kati balaba yabaleeseeko e Kampala kya bbeeyi naye ngono is the commander this guy this boy this is the boy Mpuuga gwakozesa naye ndayira he will sneeze bino byatandise byekijinga bino mukama we byamutuma ajja kukifiiringa one day one time ajja kakasa nti ebintu by'okukola effujjo lya mwero ne mulowooza muno mujja kukola effujjo lya NRM kubanga oli w'amagye wa Mpuuga buuzako kwa amagye gwe basindika ne pistol yali ayagala okuba president Kyagulanyi oba akyayagala okuddamu okulondola Kyagulanyi bw'ojja omubuuzeeko bubuuza nti ssebo bakuwa olondole Kyagulanyi omukubba ekyasi naye obuli okyayagala ajja kubuulira nti togeza n'ogenda eyo kati naawe musajja wattu nkusekeredde mugenda bulutawula sitution mutagenda kumalako nalo n'olunaku n'olu kubanga tolujja kubamenya mujja kukaaba bibyo bintu bya Mpuuga de Mpuuga yabitereddeyo ye kennyini Mpuuga de Mpuuga
n'agamba mbu tugenzeeko mu Bulange ogula obujozi bw'emisinde ng'abanyendo mukwe simanyi banyendo mukwe ng'erimu abantu 10 basitudde n'atwala abantu 10 family abaganda bawo bannyina ne baganda abalenzi then n'abasirikale be kati omuntu yeegaseeko ng'ow'enjawulo ye mukulu Medad yeegase gona 1 million 10,18 ziyaleka mu buutu abantu kanabe ne bazibba yali azijjeewa nze naawe bebo bebamu badde babuzaabuza eggwanga bulijjo nga balwanirira okununula eggwanga Uganda. Njagala nkulageko katono akatambika n'akakasa mpugadde mapuuga banzo gamba mbu ebifaananyi photoshop njagala kulage ne video kennyini mpugadde mapuuga nga gyali mu Bulange Mmengo lwaleero ngali naba abantu kati kwaza bifanya kama mu photoshop nze mukoze photoshop crop and paste and edit olololo ndaga kati tulabe mpugadde mapuuga waffe akatambi ko lwaleero ngali mu Bulange Mmengo newebuuza nti omusajja omuliro gwaliko guno gwonna gwaki olunaku olwajjo yabaddeyo ne speaker wa NRM be kati olwaleero awo yate kyamumalidde kyamuluma n'akomaweera awo yate atufuta teyeefiiringa wuuyo mpuugadde mapuuga mulaba alina omubaka we w'e Masaka kati emanyi ekiro kino kigenda kyeveera batandika bangi kati bagenda bakutuka balaba gye kiraga tebikyali byangu kati asigazza muntu w'e Masaka n'abeedi kyamwokyezza naye kati akidduseemu asigaza mukyala w'e Masaka kati gwatambula naye ono omukadde omu abadde kubali nga bagamba yono tumukube ane bano baŋŋanda ze balese aba balina okulwanira oluganda waabwe bano basajja bazze nabo mbalage mbuno bagadde okubisa naye ebifaananyi naye ate nga baana be bajjwa balese alese ba mu nnyumba kwe kuliko omuntu w'e Masaka Nyendo Mukungwe taliiko alese just family members bakuŋŋaanyiza n'atikka ku mmotoka n'aleeta ndozolaba ayagala alage mbuno bamuyaya ne bamukubisaako ebifaananyi nga ba family member balese mpuugadde mapuuga ow'ekitiibwa okuswalanga kungi muganda wange ng'owulira ng'owewuse nnyo mwagala lage muno waliwo abamufaako ab'okubisa naye ebifaananyi raba bantu be balese bewaka baana be bazzukulu be batabani be basinga babaana be bajjajja be bazze nabo n'abasirikale be laba ngubekubisa bifaananyi naye amegeredde bwafunye abamwekubisako ebifaananyi bano gwo balese ate bakwekubisako ebifaananyi nga muzze mwenna mu mmotoka tetuli basiru kale tutandise bya street mujja kuwulira street kyetegeeza webanga etandise kuba street mujja kufuyiringa nti street bujozi beera bwezi zebagamba mbadde sikimanyi yoyo mpuugadde mapuuga ndowooza omulaba ono muganda we yoyo muyambi we oyo gwali naye muganda we oyo gwali naye amukuba akama muganda we yamuddako bwati ku mugongo bwe pala oyo gwali naye oba mumufuna bulungi saagala yekweke ajja gamba mbu sitwabaddeyo ffe situnabeerako Mmengo bwe batyo bwe bali ne munnaabo miliyoni 10,18 wuuyo mu buutu yani Medad Lubega Sseggona akali amaggwa beba basajja batuwa ebitiibwa betubatulooza nti no bakitalo nnyo so nga ate balyaza amaanyi balyake babbi bebo aze ne family members be ati yokubisa nabo ebifaananyi abantu banjayanidde mbutwekubisa ebifaananyi ngego tebakuyayanidde era aba family balese bebekubisa naye ebifaananyi mbutwekubiseko n'omubbi tugenda twagenda tulabe ku mubbi labagwe mpuuga waddi nga lwadde opposition kati omukwata ku mukono tutekubisa ekifaananyi ng'ayitawo obuyisi n'agenda kati bagobye kati omukwata kukwasi ku mukono n'owekubisa naye ekifaananyi
mwekubisa ba family member Mpuuga ayidde gutwakumaze tetukyakuzaako kigere ekirala na kimu laba bonna yabaleese bonna bayagala lage embw alina amaanyi awo mangi gwirinda ojja byekubisiza ne mu ttooyi Segona akali amagwa n'empuuga ab'ebitiibwa teyanziza mbubaze embuga ogula emijoozi nenze ekinsesa balibaza tuli basiru Mpuuga amaze emyaka 2 n'ekitundu nga leader of opposition tajjanga ko Mbulange gula mijoozi kati Johnson nyamukubye omupiira we pala namuyiwa amannyo gonna takyalina mannyo mukamwa kati agize okwekwata ku bisubi yaso kwetaba NRM eggulo ne bajja mu Bulange ne bagula emijoozi ngaba NRM kati olwaleero ambalesa abanyendo mukungwe beebo abanyendo be mukungwe balesa family katenti kamuna akateeka awo nakanateeka wano family awolaba omusajja we omusirikale we amukutte mu ngalo wano mulabi yatwa omusirikale ono kamba ata omusuluwale ono omusuluwale wa Mpuuga ne Mpuuga omulabi nawo omusirikale awo wajja uyo omulabi omusirikale we adumya timu ya violence aluga muno si yabaddeko kali kasite ense balabye ense bategedde bwe baba twandise street jam mutulinde mu street jam mujja kukifiiringa mujja kukiwulirirayo ku street beba benyendo mukungwe baleese okuva embuddu batisse n'abaleeta amasayansi ne bona okola bitya muganda wange kintu kyakulidde tosobola kukomawo you are bygone masayasi Mpuuga gwe kyo kyakulidde ne bona okola otya tubakyali kyakuzza kati oli kireberebe ng'omufaata nabakuziikwa ku nsito kyalinayo abutuuze ne bagome tunafuna butuuze abuli awo ku mugo gwa ntaana very soon tunaatera okuteekayo eri ate bitiyo bikaabe nsaasidde ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba mbu atandise violence kale atuhalunde tunaalaba ojja kubitegeera nti no Waiswa wa muniino ne national platform si ya muniino mbagala nnyo banywanyi mwenna abaliko mwe bali kubaako Mukama Katonda nsaba bankumire tujja kuba tuddamu okugamba ebigambo tunda bana bakkiriza batayi mweraba